Enguudo okuli oluva Emityana okudda e Mubende n'olwakyenjojo Fort Portal ze zimu ku zaalambuddwa abakulu mu kitongole ky'ebyenguudo KIUNRA nga bakulembeddwamu Akikulira Allen Kagina. Bano mu kulambula bazudde enjatika ku luguudo oluva Ekyonjojo okudda e Fort Portal oluweza kilomita 5 nga lwaggyibwako engalo mu 2020. Kagina alagidde kampuni y'Abachina Wuyi Limited eyakola oluguudo luno eruddaabirize mu bwangu. Ate bw'abanga zikola ku ssente ezize kubanga ffe twakola contractor atuwa oluguudo, so practices alina okuddamu addaabirize alabe nti practices zikomawo kubanga crack bw'ogireka amazzi gayingira, bwe gayingira oluguudo lwononekera ddala. Kagina era si musanyufu olw'emirimu okutambula akasobo mu kukola oluguudo oluva Emityana okudda e Mubende. Oluguudo lukolebwa kampuni ya Enago era nga luweza kilomita 86. Tubadde twogera ne contractor nga tumusaba aleete ttiimu ey'okubiri atandikire mu ttiimu emu etandikire Emityana, ey'okubiri etandikire wano Kiganda nga zonna zolekerera Mubende. Tulaba nti bw'ateekako ttiimu ey'okubiri omulimu ogenda kweyongerera. Abamu ku bakozesa oluguudo luno bagamba nti singa lumalirizibwa bajja kuba bawonye ku binnya. Okubeera sharp nnyo ate ddi bw'okakubamu bulungi spare tosigaza. Kuba abantu baffe bafiiriddeko nnyo naddala awo mu Namabuga Wekiteeke. Baddeko ekiya ng'osala kino okuba kiri era nga basazeewo okutereereza ekyo kirungi. Oluguudo lwa Mityana Mubende lwakumalawo obuwumbi bwa ssente za Uganda 395 nga ku zino bakasasulako obuwumbi 4 ate olwa Kyenjojo Fort Portal lwamazeewo obuwumbi 1019.